bali bakanyiza ne baya milioni 13 n'abawaako milioni 7 gativeredde nibasigala 5 mbaga nti ono Simon gwe besize azikwate ku lwa family aziteke ku account balinde balance bwe zidda batemeteme fane nafu Simon bwakwata sente yina afuna mwate ngendo n'atambula bona tebamanya ntambula ye mfakita marobozo bamagajja nga batuso kuleta balance wali ngabaga nti yate swazi bali awe yabo nabakola lukujju kubabako sente nenga ne swazi agatamanyi ntambula zani za Simon obukadata no babo bawo wano omwala nagawa olungana yakyankalanye olwakiri kya Simon okubula nga kiriza takiriziganya nabyo ganti kisoboka abantu bakoze kujju tubako sente nebino byenaka byomusayi balaka bipanze bupanzi nagawa we kati nenkubira ku gundi nibampa gundi kwani baya usimu nenjogera naye nemubuze ebintu bino obitegedde bulungi nanga kitofu ebintu bitofu nemubuze badde biforowinga nekifo babikoledde olitasula kuona nakifo kye kola gundi eyo nanga naye bitofu nanga badde forowinga. Okay, nimbakiza nimugamba koleki gundi final agreement emalayo ki emalayo sente zamu kati mwala nagawa ngaganya okujja wano acyankalanye banyina nemukubira essimu wano nagawa nasoka agana nayo kola ki okujja nene mugana nagawa wandize nze nkuyita nga chairman tewandiganye kujja wandize ne mukwatagana kubanga already mwatunda endagana yasooka eriko omukono gunga mutunda kati ne baba akubba muba mwakola ki baba baggu baba tebabba oli baya muba mwatunda ne mu receiving sente zasooka so ne mugati kiti kikyosa kiri kati nanga machama njalanze kula bawe kanga abo tebaliwo ne mugati it's okay kati bakola gundi eno ne bagana ye bwe mba muwandika sente zine zono muze olubasigadde bameka basatu Simon taliwo kubana bakonfaminze basigaddewo bano basatu kati abasatu olubagalo gabana sente zino buli omu milioni 10 na meka 15 5 bazirizavinga zigenda kukola kubijja waliwo watanda kumalirizibwa kubijja byagenda okukola kati 15 dubbe yaliwo wano nga bazze naye era first time yanga nawe mulaba kokolo kakati ne swazi nga wali kinava mbagandi banayo mukole ndaga naye mba mugabana sente ezannaga wazo muzirika wano sagala mugende nazo kuba manye kijjo okuddako ate kinzo kujja nga bapininga nze umukoledde ndagano nagawa yadda kyafunye ekimutawanya naye sente ze muzirika wano era ndo babala milioni 15 ezannagawa bazisa ku meza wano balinde bagabana ezaabwe ne 5 bazitwale zokola gundi yaabwe ki milioni 15 nensigala nazo wano then oluvanyuma nagawa nankubira essimu nemulagirira wendi najja nentula naye netwogera njogera nanga nti akubiddeko ne ku mwami Mandevu gwe simanyi Mandevu naye nga bangamba ye yali abeera ne Dube mukuza nanga nti amukubiddeko era naye namuwabula namuganda akyokola kikyamu already mwakola ki mwatunda ne muganda ye kituufu mwatunda kati ne buugane essaawa eno ekyokubiri ne mugabo badde oganya okujja ku sente zino naye swazi bwe bakwata sente zino bagenda nazo ojja kuba oviiriddemu awo ne muganda naye bw'okwata obukadde bwo ne 15 oyinza okutandika naawe ate ki obulamu nakkiriza naga kale kanzikwate kati ndugenda ku motoka we yalinga sente ziri mu motoka kati nalinze muwa nengaba mukwano gwange ojjuma oyo nimwa kwata kugoninga muwa sente katambi nimwa kwatanga muwa sente era katambi ko wekali ekimanya kayina nimwa kwata katambi ngono muwa sente na recordinga umwala nasoka ndadimozemo ebintu bino mwareka sente zino babade bazimpa nsayini nze nga ndisivinga sente gotobaddeewo era bonna bagenze bamayise nze ziri nakati bwe sibeerawo na evidence nga nzikuwa bayinza okundamamu ebituli nebaloza nnakoze eki naziri mugaso leka bakulabe ng'ozikola ki nemugabala ntandika omubaliremu ku emu 15 na receiving sente ze nasiibola kyalo kino bakiyita Lweza Zone B nga kiri mu Mutungo Ward mu Ndejje Division mu Makinde Ssaabagabo. Oluvannyuma Akafero ng'amaze okufa kyenzijukira nti taata we yajja Muzeeyi Nanganga waliwo ne muganda Akafero gwe yajja naye Muzeeyi yali mutonotono bw'ati sijjukira mannya ge ne bajja nga bazze taking over bintu by'Akafero so ne bangubira essimu ne nzija ngo wa defense
nensanga muzeeyi naŋŋanga ng'ali awo n'olutalo n'abaana abaaliwo waliwo n'abakyala bamu talo nga luli awo lw'amaanyi muzeeyi ayagala kutaking over era nali omu ne mugaa nti muzeeyi kyogenda okukola tekijja kukola nga waliwo abaana there is no way wosobola ogaa nti otaking over ebintu bino ne mugaa saagala onoonye buzibu nakubeera nti ndaba oli mulwadde osobola okufiira bwerere mu zino scandals mugaa bino byesonyiwe tewaliwo oyinza kusinziira ku bitaking over bino olutalo ne lukka muzeeyi n'agenda era nsuubira teyadda kuba teyafuna backup yadde ng'abaana baafunanga obutakkaanya ng'abaana olunaku lumu nagenda n'otawulula entalo ne nvaawo na ssaawa mmeka ssaawa ndoza nga 6 ogw'ekiro baana na baana kati baafunangamu obutakkaanya naddala obusente buno bwalinga buva mu nju emabegakaawo nga bubatabula waliwo baafunaawo obukadde bwali 3 nga baneegaana ne babirwaniramu nenzija era nengezaawo okutawulula embeera eyo naye bakakkanya abamu ne bagaago nti funa woosula bwe bamala okubeera mu gundi waliwo baalwana olwo lwa ssente baali balina gwe batadde mu nju ndowooza bayavaawo $3 million ng'ayingira kati ne zivaako olutalo lwali lw'amaanyi infact natuukawo Swazi ne musanga alina n'ebiwundu ye nga balwanye olutalo lwali lw'amaanyi nenzikakkanya embeera eyo ne batereera ekiro ekyo tusaddamu kuwulira lutalo nga bavudde wondozaawo bakolera decision bonna n'abaana ne bamama b'abaana abamu abaali bagira baga nti atutunde buli muntu afune ki share ye kuba kati ffe we tuli bunti yaffe tekola ki tetugasa kati mu kusalawo okutunda okwo bwe baakolera ne decision egamba nti bagende ku DNA basobole okufuna ki obukakafu nti bonna baana bakafeero then olunaku lumu nali ndi mu kibuga eyo saaliwo ne bankubira essimu nga mawulire ndudde nga ngawulira nti bali mu katale batunda nenda okuwulira nga bankubira essimu nga bafunye ebbaya buloka yankubira mwesiga bwe yaŋŋamba ne mubuuza ne muga nti abaana weebali nanga nti weebali ne baadministrator baabwe ne lawyer waabwe wa family akola ki waali era ne muga nsiriiwo naye raba mwami Sematimba mugende yali ku ofiisi mugende mukole ki bakola agreement mbagamba nti mukozese ebintu bya Nile ne modern okuli butto sabuni engano n'ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ewakaawo mu bifo ebyolukale byonna ebintu osobola okubeera ng'obifuna mu maduuka ag'enjawulo kuba ku market kwebiri ate nga birungi abantu bakkiriza abasika capati bakkiriza nti butto wa Nile wakabi n'owa modern engano nnungi nnyo so binoonyeeko gwagende okubeera nga otegekera omwami omupya abere nga atakkiriza nti ono omukyala afumba ebeera ng'okozesa ebintu bya modern bwe bitaba bya modern kozesa ebya Nile. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Olutalo lwaki ddala luno olukyalemeddewo mu baana banene kwa bona bali 18+ byomu asobola otandika ekika kya asobola okukola ebibye byomu nadda mu bibye kwa n'oli yeefiira dda kiki olutalo kyolulya naye yali akoze ekike naye yatandika ekike obola ettaka lya Masaba gyeriri agamba munzika nga wano n'abaana bange kati njagala nkugambe kino ekisooka kinnuma nnyo nzira bwe mba ngoberera emboozi zino mulimu ekisinga okunnuma kwe kulaba amaanyi ga kafeero nze saamu following nnyo saagala kukulimba naye olwaliwo kyendabako ne kyennagobererako ndaba omusajja eyali ow'amaanyi ag'amaanyi nga wulira omanyi ne bwe ngatunuulira ne ŋŋamba nti kafeero oli w'amaanyi nakati ng'oli mufu kwe kuba nti bassebata weebali bawere mukaabya weebali naye sebera ogenda okulanga ku mulembe guno ogwa TikTok era kafeero alinako ennyimba 5 trendinga ate era yakola amawulire headtrendinga ennyimba ze ziri nti bwe baba babika omuntu za kafeero ze bakozesa oba kitegeera oli waba ayagala okukolayo ka challenge awo ajjayo olimba lwa kafeero ne bajjamu layini enyimba kweziri okwo ze mukozesa za kafeero zikiriziganya naawe oba kitegeera so kitegeeza omuntu oyo
ajja sigala nga w'amaanyi twali tutuuka kweno generation nga teri amuliko ate teriyo abaafa edda nga tetwayogera ku baafa waliwo abaliwo naye nga w'obuuza omuntu kuba omusajja oyo Lord Fred Sebatta anansonyiwa omwogerako ekisooka jjajja wange muntu wange oba nfuna naye ndoozera kyekimpa n'amanyi okumuwanga example nti weebali balamu naye w'owulira olwaliro ng'omuntu ayogera ku Lord Fred Sebatta tujja n'amawulire nti bamubanja ayagala ssente wa Genosale oba kitegera naye nga boddayo mu katalogo ye mulimu music omulungi ennyo omungi naye nga abantu tebamuwadde buki budde anti oba akyaliwo mwebalayogola mwagala nnyo abafudde mubiyita nnyo abafudde wano abakyali abalamu temubawa kati tuddeyo ku Kafeero ng'akyali mulamu mpulira ku ebyo byenzize muwulirako byenzize nnoonyerezaako era omusajja bakugamba yali w'amaanyi ekyo kyo kituufu olwero waliwo tulugenda tutulya Bebe Cool musajjawo agenda n'akulaga nti nze ono muyimbikazi we kapo simumanyi naye buuza Bebe Cool we yali ali mu kusindika kaalya ye nga ali mu kuyimba oba nga ayagala okubeera Bebe Cool teyawulira ku maanyi ga Kafeero definitely yali agamanyi otegedde ovanga kumuyimbi nga kyayimba mbu kadongo kamu owulira naye nga bonna abavuddeyo nti nkubalaga nkola ki bonna bafiiringa amaanyi ge kati Kafeero omuntu akoze okutuuka mu kifaananyi kye ye Papa Misa Kisemakula okitegedde nti Misa osobola okuwulira amaanyi ge mu industry yonna so sente mu bandi standing out mu industry yonna namba nti ojja kusanga olunaku lumu nga Bobby oyo alina ekyekuusa ku Misaki Pastor Bugembe ku Misaki Kingisa ku Misaki n'ebirala kati Kafeero yali waki w'amaanyi kati omwana bali bamulambuza ettaka lye bamuwa oyo omwana omwana naye yayogeza nnyo abantu yafaanana Kafeero oba yoyo gwe yayimbako nti bakutega olubobbo omwana n'akufaanana nze nkugambye kati ebyo birimu ng'ennyimba mbu simanya n'ayimba waati mutandiko bijja mu kifaananyi ebyo tebikyakola makulu olw'ensonga tubagambye nti waliwo ebintu bingi nnyo byatayimbako weebiri ng'ate ffenna tugamba mbu obusobozi bwe bwalimu ekyo okuyimba ku mbeera gy'ayitamu kati ebyo byo bisigaddemu tusobe tubijje mu kifaananyi katutunuulye kino kiriwo oba okitegedde obadde oŋŋamba wali nti bajja batya okukomawo ku kino nti baamala ebbanga basabye kkooti baziikule bakebere nga basinziira ku musaayi gumba lya muzeeyi anti luli guli omusaayi gwe bakoza mu DNA yasooka bawoza mbu dokita yali aguyina mbadde manyi beegatta ng'abaana anti yakuleka kati bakozesa guli gwe yali yaleka nga tannakola ki nga yali tannafa kati babaana bagamba nti tetubikkiririzaamu bamuziikule bakebere ye yenyini gwe babajjako sample kati by'okuziikula ebitandikira bano abaana kye baawakanya kati ate bano bali okuwakanya kino eky'okumuziikula kyawabubi bali maanyi nebongera kuwagana olaba lwaki mugaana balina kye bamanyi alabika tujja kufuna ansa okategedde kakati paka kooti bwe yagamba bamuziikule kati kooti bwe yasalawo nti bamuziikule minisita Balamu n'abuukira be baatwalayo oba yabuukira bubuukizi yabuukira omanyi woofiisi ye ebaddeko amawulire ebbanga lyonna ebaddeko amawulire mangi gabe gatambulira waawo okitegeera so buli agiyingira manyi n'agirimu olwaleero ayinza naye leero okukolerera ye yaani tannaba kweyanjula bulungi minisita wa jenda kwe bataddeyo n'abaani naye ayinza obba nga yetaabe wa kamera ayinza obba yetaabe wa kamera kubanga eyo woofiisi ekubira ddala ku fresh kid awo eri ku nakiyingi minisita yasitula eggulira awo kati buli ajjawo awo alyagala oba okitegeera eyali addidde mu bigere bya Nakiwala Kiyingi teyakola mawulire bulungi ate Balamu abadde wakusatu akitutte bulungi yakizeewo akibuukira ensonga ngoberera bulungi nnyo owulira ensonga z'abantu abo bwe bajja paka ku DNA ey'olwaleero kati
ebyavuddeyo nze bwe mpulira bino mbusimanya tugende tugutwale ebwe South Africa inasenge Germany inasenge UK tulina muganda wa Falie nagenda sponsoring nga mutu wo musayi gugenda bakwate bukwasisenga bwali UK bafunire zi visa bagende bakuberi Nani okumala obudde senga wayonone sente bwakebera musayi ate ngero ojja kudda gwegwo nze just kyendowooza kiki kyalemezaawo ensonga mu ddiiro nga ndireetinga ku maanyi gali ge twali twogerako ag'akafeero mwana waliwo ekintu ekisinga okunnuma nti otunula mu baana be bali abanane bana abatali babe nga mwana tebakuwa maanyi okitegeera ne Swaziniga gwe baaweerera ng'olaba nti ku linnya lya taata waabwe I feel like nti olero Minisita Balamu yali badde abayamba buyambi bateeka mu ofiisi nnene okitegedde ekintu ekyo bali bafuna bufunyi position olwalegase ya taata nti ono mwana wa Kafeera gyakolere wano najja abeere wanera nti bambi obatunulamu bonna n'otunulya kano akakyala akeeri mu kyalo kano akataakomyewo ngolabira ddala ne bwaba mwana wa Kafeero amaanyi gongera kuggwamu oba kitegera nti si be baali badde abaana ba Kafeero tebakuumye legase eyo buzito bwayo tebubatambuliddemu oba ontegeera nti kale oba ne ba Kafeero waliwo bye bataakola waliwo bye bataalowoozaako yayinza obba yafa muto at 37 you are such a young boy at 37 oba kale abadde akoze ebyo byonna n'obwana buyinza obba bwali buto bonna obwo kati ye nga yayinza obba teyafuna time nabo naye ate bano bakojja bataata abakuze nabo tulina ebyokuyiga bingi mu bulamu bw'abantu bano nga tuboogerako nti abantu tulowooza oba okugula poloti n'ozimbako ennyumba kyekisembayo naddala ng'ofuusa omuzadde ekintu ekyo nze ngamba si kituufu era nze kati nkubuulire ebintu ebirimu mbusimanya nfiirewo okugula poloti kukola ki ndabanga mwana kati ate engeri gye nafuuka omuzadde ngenda kumalira obudde ku bintu birala ate lwaki abaana tobakolerere tebasangewo bye banaatundako n'obeera taata gwe basikidde musaayi nkubuulire abantu I think balimalidde nnyo obudde kuki kukwata omwana oyo n'olwanira ddala okuva nga akyali muto n'omuzimbamu ekintu ky'owulira ekikuwa emirembe n'agaana bugaanyi kuba abaana bagaana abaana balema omuntu asobola okubeera nga naye bambi yeeyagaliza omwana omulungi omwana n'agaana buki nti investment yo yalibadde mu kukuza mwana wo bulungi naddala eriyo yafuusa omuzadde oba kitegeera obudde bonna n'obuwaayo mu kukola ki mu kutereeza bulamu bwa mwana oyo financially oba kitegeera morale okitegeera kwegamba omwana n'avaamu ng'olaba nti ne woba toliwo asobola okukola ki okweyimirizaawo wakati Edwin wano we tuli wooli nsi yaleeta buli omu yeerwanyeko nga nnyo omuntu nze jjajja wange takolangako ku TV kaabe taata wange naye neesanga nkola ku wesanga okola ku TV olwaleero kati kitegeeza ki nti nze kati kitange kye yampa kwe kumpeerera naye mbanga positioning eno nsobola okugituulamu Congress Express program gyoliko gyolaba yonna gyosizira okutulaba akansubire nti bitambula bulungi side zeyo gwe munaffe atulaba olunaku olwaleero nkyali ne Oblis Lujja tugezaako okubaganya ebirowoozo ku story esinza okukwata weekend yonna ekyalemedde mawulire up to date ekyakutte akati Lujja nga sinnagenda ku Bruno ne Kasuku nina ebibuuzo byange ng'omuntu benjagala okubuuza nfune answer okuva gy'oli bw'owulira namwandu omulala yali omusawo we Mulago agamba oyo si yebisirikirwa bw'owulira nende taata w'abaana omu ku bataata agamba oyo nze simumanyi nga bisirikirwa oyo mumanyi nga Namatovu okitegeera n'abalala the question is oyo lwiri yebisirikirwa gwe bayimbako oba bisirikirwa linnya sirire yali ambala bwambazi bw'ogenda ku national ID ye tekuliko bisirikirwa ye Lobina Namatovu okitegedde kati biri bye nagambye betugereesa mbu musajja yayimbanga waati ono yali ayimba kono ebyo nagambye kati yo nonsense muveeko kubanga bwetubanga buli kimu yakiyimbako bingi teyabikola ki teyabiyimba kati debate ya bisirikirwa yoyo basi yoyo katugambe nti yoyo
kuba ye yayambala erinnya yalyambala ne limutuukirako bulungi kuba olwaleero we twogera bisirikirwa abamumanyi kati mu kifaananyi bamanyoyo kati yoyo niwe tunadda mu kumala obudde mu tudibatinga ani bisirikirwa ebyo byonna tebigenda bataasa oba kitegeera naye kati ekyenjawulo ekiriwo nga twogera ku mukyalo oyo nti bamisaaki n'abantu abalala abazze abawangalako ne kafeero olaba nti wakati mu kifaananyi basobola okubeera nga bali badde Robin ono tebamusembeza naye nga Robin yaliwo nga kafeero tannafa kakivula nti ye ng'omuwala yali omuto amanyi nnyo bakamiliyoni amanyi bamisaaki baani bonna abatambulira kumbozi nti ye yamukoleranga ebintu ebisinga ebiri fomo ebyetaaganga okuwandiika application ebyetaaganga okulumba company okufuna deals endorsement na biki abisirikirwa oyo ye yabikoleranga kafeero yali muwala mugezigezi ng'asobola okubiyiiya aleka yatambula nnyo naye kubanga bano kwe kumumanya kati engambye abo nti bw'oba omanyi obisirikirwa owuwo muleete nti yono tugambe si yono oleete omutuufu ne bane tukoye n'abavaayo leero ono n'agamba kafeero yakola waati yaŋŋamba waati ani alina okwogera omutuufu ku nsonga ezo by the way kubanga buli omu ayogera eyali ayezeeko mu nnyumba ye naye avaayo n'ayogera eyali bamaneja ne boogera information entuufu tulina gijjakwano wetuli kati alina okwogera ye sayansi ye DNA gye bagenda tebamala budde mbusima gundi ayogedde ne gundi n'ayogera gwe leeta omwana we muba mwasalawo okukola ekyo mumutwale ku DNA DNA wetugamba nti wakafeero yo wakafeero wetugamba si wakafeero eyogedde bwe mbuuza what should be next kiki ekirina okuddako kati ku famire weeri olwaleero ekirina okuddako neebaza minisita Balamu naye waliwo bwe sitamutegeera bwa ensonga yazikwata bulungi gye yatandikira sikkiriza nti yazimaliriza bulungi wensonga yo lwatolowooza nti yamaliriza bulungi ku lunaku lwe balangirira results esebo kati nze ekitundutundu ky'okulangirira results eyo nvuddeyo ebyavaayo byebyo engeri gye bazangiriramu byebyo naye waliwo step eyabulakaawo minisita Balamu alaba gavumenti definitely omuntu omu agenda kuŋŋamba banayamba abantu bameka my friend gwe tojja kufuna mukisa gukuyamba mangu kubanga taatawo siye kafeero bano abaana balina upper hand nti twogera ku kafeero amanyiddwa atali wakunnyonnyolerera gwe omanyi amawulire kafeero ge yattaawo wakati mu kulangirira results ze mayitirivu ng'agamu erawodde eri mu analysis endala gaali gayamba sayidi emu kakati nga kyetaagisa minisita Balamu ye ayimirye ku kigambo kiri kimu kyabadde ajja atugamba nti kafeero yali mukwano gwange namutegekanga ebivvulu yanteeka mu vidiyo ze vidiyo yagikolera ku dipo yange ng'alina kugatta bugassa ebyo bye yatutegeeza nga ajja mu nsonga zino abimalirize mu mbeera ki abaana bali bana abasigadde 21 abatayitawo ku musaayi mbuuliramu omwana ali obulungi nabakwetetenkanya kyekiri kyenagambye wali nti bonna obatunulamu n'onyiiga muli munda nogaba bano si be bali badde abaakafeero kale mwali baddemu abaana nga 3-4 abaawaba yabawa amagezi naga bagende bajjeyo PDM kwe kusoma results ono abadde mu kyalo nadde eno ng'agamba nza nnumba Jambia ono ayisewo ng'agamba mujje omulambo ku kijja awaabulamu obukulembeze nti ensonga eno engeri gy'ogimanyi olaba nga bano abantu ng'ogenza enkomerero yayo tukize ku kukebera siriimu results zo ne bwe zibeera nnungi omusawo alina embeera gy'ateekawo nosooka okuwulirira okukansolinga nnungi yalibadde afuluma lukubo ng'akugamba bugambi ng'oli mulamu genda naye nasooka bw'okizuula nti oli mulwadde ogenda oba ekitegeera ekintu bw'okizuula oli mulamu ogenda kukola nasooka akuteeka mu line abantu babateekateeka kiri kye twali mukyali muovu ekivvulu ensonga neeva
ku mulamwa guli omunene nti minisita yali alina okubanga mu kusoma results ebbanga litwatwala waaliwo enneeteekateeka ey'enjawulo ey'okutegeka abawanduddwa n'abazaaliddwa how to relate ne bano abawanduddwa kwegamba wabulawo counseling ne guidance weebale nnyo nti olaba kano ke yabagamba nti waliyo second reading mu kooti ebenga eteekako caveat owulira yali abagamba nti tutuuse ku bino wammanga mwasigaza eka 5 Masaaba bano bannammwe bakulidde mu famire eyo owulira omuntu omagera gamba ng'ayogera ngaani mbu obuyinza busigala buli kubali okwesalirawo ku bintu bya kitaabu my friend waliwo abantu bebatuuka ensonga ezimu za kusetolinga nti kakati ku wiika 5 bano abagambibwa nti si bafamire bafunyeeko 2 owulira bagabane ku maali y'omugenzi wulira engeri gye bazigabanyaamu olwo muli mu kusetolinga nsonga zino singa tetuli wano n'ogamba nti kakati engeri gye musisa omugwa ebbanga lyonna ku ludda olwa kkono gye bagenda oziika abatazaalibwa Kafeero ku ludda olwa ddyo gye bagenda oziika abazaalibwa Kafeero abasigadde awo mama yafa tewaliwo ettaka lyonna erisigadde teri atunda lyammwe lyakijja olwo tutaddemu ekyobukulembeze tutaddemu ekyomuntu eyavaayo n'agamba nti nzize kukakkanya mbeera eremedde mu famire ya Kafeero nzize kuyamba mukwano gwange awummule mirembe kati awo tutunulira ebintu ebifaananako ng'ebyo si mulimu gwa kika kwaliwo ekika bataata bali balina ekika gye bava bali bataata basenga baani kika kikyoyogerako kyemuli mu kudisikasinga mu mawulire nti kiraga obujja eri abaana baakyo n'abaana balaga nti tetukwatagana na bataata byebyo ebintu byendi mu kukulaga minisita byali alina otunuulira so si just bagamba gundi wa muno haaga ekyo kyali tekimala yali alina okubeera nga mu kusoma results wano baze ne measures ezigenda okumalawo ensonga ezimu zetusuubira okuddako zetulaba kubeera ekika kyali kyalemwa dde okusetolinga ensonga otegeera bulungi kwe kujja eno nze saagala kubeeramu abo abalowooza wadde era kikyasobba ekituufu nti results zagenda okujjawo nga ne minisita Bala mutamanyi okitegeera kitegeeza nze nga nze nti waabanga zajja tamanyi tekyali kituufu zaalize nga amanyi n'amanya watandikira okutegeeka so twabulamu session eyo by the way y'okuyamba abantu bano twabateera nsi we twamala osoma results minisita Bala munayingira emmotoka ye n'agenda ono omwana n'asigala wali mu lukuubo nga yeewera kujjayo majambiya oli omulala agamba bajjewo emirambo abalala bali muziserebule olutalo olwaliwo ayinga yakumamu olukumu omuliro teyalukakkanya kusetolinga kulaba tewasobola jima nejinga bituufu kati kikyendowooza tukiri what next ne bwe tunawalampa emiti nze nga bakutte ebyo bisima baddayo kebera Bulaayi nze nsuubira ebintu okukomawo ng'era byebimu okuleka abaana bano babawulira nga bakyatrustinga bya DNA bagende kawolawola bo nga bo bano abooboleddwa basooka bayitamu kawolawola nga si byamawulire bagende bafune ansi entuufu bakyasobola okukomawo wano nga buli omu talina kyatugamba golaba bulabi muntu nga takyayogera nnyo n'ogamba gundi yabaaki yeetereza takyayogera akanda kukulimba nze nabavaako abo nze nkola byange kumbe bamaze okwekyekinga nti naffe bennyini abakaayana tetuli baluganda ekyo nno ndowooza basooke baddeyo nga babirimu omu ate kawolawola tebatutegeezaabulidde mawulire kubanga we batuteeramu ffe ab'amawulire nga kiddamu kitabuka buto olwo olupapula olumu luba lutandisa okutunda kubajjuka kati luli ku mudido kati peegi ku peegi babadde baludde nga tebalina front page eyo oba kitegeera kati balina okwekwata kawolawola singa babafunyeyo sponsor bambi kuba manyira n'obusobozi tebabuyina obwekebeza ku musaayi naye singa basobola okugenda kawolawola buli omu n'asooka amanyira eyo nga bali bokka kakati ekyokubiri eno musayidi ey'amawulire ekyensaba babanje kukyusa bulamu kubanga nze kankubuulire nze mba kuba omu ku baana ba Kafeero wano wendi singa ndowooza ku byakukola kijja kyange singa mbadde omu ku abo abaana naye tobanenya tebayina ye batandika tebabategekera kati kyenva ŋŋamba wano nga bakyalina omukisa mu kamera
balajane nga basaba buyambi Kyali bayambibwe bayimirirewo kubanga ba diehards gye bali n'okubagulira obutaka buli omu ekyo ekya Bruno ke kyabayambye wabeeyo omulala era yongera bayambako kati oli yafunye ettaka ly'embalala kati oyo yinsingoma oyo twamugyeko bamuwayo ne miliyoni 2 agende atereza obulamu okitegeera kati oyo ye w'embalala ono omuzaale we Fort ye nawe de oyo we Fort yali gedda baso yatuvira kati ne bano bano abasigadde kale kana akawala ne wali etteeka lyenjagala ombuulire simanyi oba olinako idea etteeka erigamba nti omwana the fact nti bakuze naye emyaka gye bamaze bonna n'okuba nti akuze amanyawo we wali kitaawe nnyina bw'aba yafa aba ne right egabana ku bintu by'omugenzi kubanga mukuze nga muganda wammwe ate n'obudde bumaze awo kati taata yabategekera wamu so naye aba ne right egabana ku bintu ebyo wadde tali biologically mwana wa mugenzi kiri kiti ekyo kikola mu bo oba wano tekijja nno kubanga otujja ku side y'amateeka gonno munnaye gali fani ate tetugamanyi kati kankwe byakulabirako bikuddemu ekyo omukyala bwe mubeera nga muli bampeta wokola naye ne mutuuka nga waliwo obutakkaanya ne bwaba teyateekako 10 bwamba mwawukana agabanako percentage yagifuna atya okategedde woogula poloti yo muwayampuliriza woogula poloti yo kisambira mumpulira n'otwala ebbanga nga togirambula swafa n'ava eri n'agigendako ntegeeza omuntu omulala atagigula najja n'agigendako n'agibeerako okumala emyaka 12 nga tomunyenyanga ne wodda n'endagaano eba efuuse yiye kakati nkubuulira nti bwe tugenda mu mateeka waliwo ebintu so kati abaana bano basobola okugenda mu kooti nabo ne balwana okugabana ku bintu looya bamusasuze eki tulina looya nende naggaye bano bajje mu kifaananyi oyo nende naye yenoonyeza bibye bano bajje mu kifaananyi bano abaana beetaaga bwetaazi buyambi beetaaga mukono bave buvi ku mutendera we bali badde ku mutendera omulala kyokka kye beetaaga biro yonna bye tulimu mbu ate DNA kugiddamu bikoze bitya beetaaga mukono bakyusa obulamu ate kati akakawala kasiteera ko keetaaga mpisa kukakubamu ku kibooko kaddemu empisa siteera ne nagawa mwetaaga mpisa mwe mu baana ba kafeero